Mwasibye mtya abatulaba nze Jonas Sentongo mbaniriza ate nate ku mukutu gwaffe guno omuganzo gwa Tindi Files gwene yakatoyo nga kugenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga nabagamba ine ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Well, olunaku olwaleero twegatiddwako mwana mulenzi akaseera kenzizenga mulaba abadde akolaganira wamu n'omuyimbi Distar abangi gwe mumanyi nga Hoozambe. Nga nno mu kaseera kano yesitudde ayina ebimuli ku mutima ate ebimuluma azze okubanga ate ategeeza ensi ate tulabe ebigenda okubanga ate bikola ki biva mu kino naye ate tunagenda ddala maaso kansabe ababuzeeko ate tolekere ekyo kitulese olunaku olwaleero. Omukulu ssebo gyebaleko kale ssebo naawe gyebale genda gitya? Alhamdulillah gitambula mpola mpola wadde nga kale mubamu ebinyigiriza n'ebyagala otujjako naye nga alhamdulillah weetuli. Wankubidde kasimu n'oŋŋamba nti waliwo ensonga ezimu ezitaatambudde bulungi ng'ate nzize mbalabira ddala gwe ne Distar nga mukugaganira ddala bulungi nnyo ate kati enjawukana yavudde ku ki okubanga mu kaseera kano buli omu ali butoola ne munne temuli butoola mulimukko okuneneggana mu ngeri emu oba endala kyazze kiki okubanga kirabika bwe kiti? Anyway, ngena sooka neyanjule bampita Amal King abasinga bamanyi nga Airborne Soldier mbeera Kawempe. Distar muganda wange oba ngambe abadde muganda wange. Awo wenyini mwakwatagana mutya? Okwatagana naye tukwataganira mu byandongo ngera awo n'agamba nyamba nkukole ki nkuyambe nsikaako nange nkukole ki kusikeko kubanze we nasangira Distar mwana abantu abamu bagamba tubuukira abayimbi nga bakubye oba biki ffenna ndoza twali wamu either ye ayinza obba kale nyinza n'obanga namuliko waggulu abantu bo bakimanyi gwali omuliko waggulu nyinza okuba anti munnaye oyinza okwogera ekintu ye gwe n'ogamba wali waggulu naye nga tewali waggulu naye nze kale nze mu ndowooza yange nyinza obanga namuliko waggulu kati awo n'abantu basobola okutusalirawo kwa bo bakimanyi abantu bayize bo babayo nga balaba ffe nga tumanyi tebakola ki tebalaba kati obuzibu obwasooka kuva ku ntegeera ya muganda wange kitya entegeera ayina endowooza emugamba nti ye omuyimbi Star aba oba na above president tagambwako ate buli kimu kiba kikye kati nze wengambira nti ntegeera ye yampa issue nga twawukana mu bulungi tebwali mu buki mu bubi nti nze nakwanye mukyala we gwayita mukyala we ali awo omuwala sijja kwogera nnyo mannya g'abantu wano ku interview naye nga omuwala yamusanga n'amukwana ngawo n'agamba ebyekiyuuti nti osanga ddemu n'omukwana n'ogamba oyo nno ddemuwa wange naye ate nga siwe bityo webikola ki siwe biba omukyala either olina obba nga wamuwasa oba kale newoba tewamuwasa nga waliwo ekiraga nti timweyaga. Omukyala ali aludde naye kumala bbanga ki? Oba wiiki oba nnaku nnya kale ndowooza wiiki awo ku nnaku nnya bwe mba sserabidde naye omukyala baali babeera bonna baali tebabeera bonna ddemu nga omanyi ebyekiyuuti nti okwanyemu ekikazi kizzeemu ewuwo olumu nemubikolamu ngerawo n'agamba kati abakazi bamanyi owambagattana n'alaba ate oba ttaano wasobba nga ali bulaasi naye omukazi asobola okwegomba akantu katono abasajja bo bakimanyi omukazi asobola okujja nti nga gwe mugagga neyeegomba asukaali nga yakozeemu ekinyama onfuna naye ng'oyo asukaali gwamuliisa omukazi ye neyeegomba asukaali kati Distar yali kituufu bossi wange nga yambeezaawo buli kimu mu kaseera ako sijja kyegaana yali ambeererawo talya nga siridde buli kimu osegeera naye ate ye omukazi nanneegomba nampeerezera zi message nti anjagala yagala kundaba. Omukazi baali mu mbeera nnungi n'omukulu oba anti kati saabimanya nnyo ku lwansonga kale ebiseera ebisinga ttaano aba alina ddeemu naddala ffe ebyekiyuuti tewaba nsonga lwaki oba obeera nnyo kulozi ne mukyala waki gwe wali okimanyi beerimu nze nali ndaaba omulenzi nga yali muwala naye ng'omuwala kuba omuwala ddala waba akulimu tasobola ate kukwana ttaano oba omuwala yakwekwanira message nzirina wano screenshot ngena zikuwa abantu ozibalaga omuwala nga ngamba I love you osegeera era omuwala neyeesitula lumu yali mulwadde tunyumyanyumyamu awo
nangamba kimulagidde eddagala we ery'ekifuba nangamba eddagala nzija olingulire n'eddagala nga lya 5 osobola okussamu transport n'ojja omuntu akugulira eddagala ery'e5 ate osseemu transport nga wa 8 ate ojja okugulira eddagala omuwala yajja ewuwa kugulira eddagala lya 5 mugulire eddagala lya nusu bita ye ng'olwabeerawo omuwala yali abeera Nansana naawe ngerawo n'agamba nga nze mbeera Kawempe kati gwe balabalamu omuntu avudde Nansana okujja Kawempe n'okuddayo kati nze yuuti kaba kanaana wali amagenda n'amaki n'amadda ate ddemu azzeemu tumugulire eddagala ery'e5 nemala omugulire eddagala nga ddemu wa kikyo kitegeera musiibula agende n'alemerako mbu ayaga agendako wange naye ng'omugezi kati awo nembuuza nemmanya nti kati ebintu bibiri kulayinza obba nga yalina kabala oba ddemu ne baddemu babala obuzannyo bwabwe kuba jjukira kati ffe batusindika namu obukazi gwe nga tomanyine nga ddemu bamubateze ddemu yakuterawo embeera eno yonna yonna tewabuusa distant owaayi omukyalawo antaddeko embeera gye sitategeera lisita ye sina kye namugamba kyo kyekituufu naye wamulyamu olukwe lisita ye si kumulyamu lukwe akantu wali wakasiimye dda kibaawo ekiti omuntu nga baagalana ebyaddala ne waabeera gwe jjona biseera ebisinga bagamba ebyabaagalana gw'ataddeyo ekikyo gwaba omuki nali nina kizannyanga mukugu kuba omukyala tasobola asinga musajja magezi era tebasobola agamba nti omukyala yandidde nze mba muli osegeera ng'omugezi saamutwala waka onfuna omutwalawo demu nennemerako nemugamba demu sigala mutwalawa wange kuba nze mwana ebintu by'abakyala ebyo ng'erawo n'agamba ebisinga obeera yala kale waliwo byoba olina okwesonyiwa nomanya kale bino ebyabakyala bino kisegeera kati demu nemutwalayo mu 5 bange naye era n'alemerako n'abaako vidiyo gye yakwata awo n'agiweereza Hoozambe n'amugamba mwana oyo nze kiki oyo nze gwe njagala kisegeera yakwata vidiyo nga muli mwembi n'agiweereza oli bbaawe kati simanyi oba omukyala so oweereza bbaawe vidiyo ng'ate alina omulala nga ddala mukyalawo nga ddala akwagala oba wali okimanyi nti olina omukyalawo oli lwaki wakkiriza omuwala at that time okukwata vidiyo ng'oli naye wali okimanyi nti ayinza ate ogisindikira oli n'akulabisa in one or the other omukyala nali so amugaana akwata vidiyo mba kubanga nali ndi oba mu nsobi oba ki sandikiriza vidiyo ne vidiyo ze nagikwata nga lawo naga osegeera kubeera ne ku account yo dista waliwo ddemu manyi nze kale sijagamba oba mukyalo oba ki waliyo oba girlfriend biki waliyo vidiyo ng'ali ne girlfriend wange osegeera basobola okukwata mu vidiyo si kyamaanyi kubeera jona mbwe nkwata vidiyo ne kale onansonyiwa okukozesa eno example n'omuntu nga ssengaawo mba mukoze eki nga just tukozeemu challenge oba ki nawe mmayina engeri gyatewalamu ebintu ani kati kyekyo kye nagambye wali nga interview etandika nti ekisinza oleeta ebizibu bino ntegeera ya muntu omu oba omuki oba omulala engeri ebintu gyabitegeeramu n'engeri gyabihandolingamu after kisinziira oli naani kituufu ali kibulamu bwange kituufu naye kati kale nze madde nsuubira nti mukyalawo aba mu bwenzi aba atyo musanga mukyalawo tayinza kukola bwenzi ye mwennyini ne yeekwatira obujulizi n'abukuweereza nga ddala mukyalawo okitegeera kikyotegeeza kale nze ndowooza kale waliwo akabadi either oba omuwala nga yasindikibwa oba omuwala nga yali ayagala nze nate nze siraba kyayinza kunjagalako kati ndabira ddala nga ebintu ebyo byonna biri awo sibitegeera butegeezi kati awo tubuuseewo tukyankalanye omukulu andaze nti antadde nange mukoze ekye omutadde naye musimu ye mwalimu akaunti yange ya TikTok nali nkwasaamu kwa munaye yalina iPhone 15 14 sorry ate nze nina ka iPhone 7 okalabe tekasobola kukwata vidiyo emalayo kati era mukulu waabaawo omusajjawo era yali abinkoleramu kati nga akaunti yange mweri kati waliwo show ezajjangaawo waliwo show ze nali namukwatira nga bamuwaawako deposit kati nga waliwo show emu gye nali nayogera nga we nali nteesa n'omusajja namugamba nga tetunnasimbula olina otuwaayo ku mafuta yatuwa deposit then ne mugamba before nga tetunnasimbula olina otuwaayo ku make ku mafuta era olunaku lwatuka omusajja ye nga ye teyali mu bipromota n'essimu yange teyaliiko nassaako ssente era we yamala oteekako ssente z'omuyimbi ngenda okudda online omuyimbi ankubira nga magwe segeera
nemugamba kankebereko seo boss wange nabo ba sente ezo segere ino olaba nga sente kituufu nga bazikoze ki bazitaddeko naye sente after ziteekako message eddako ngeraga quick loan has collected otya omuyimbi nemunyonya nemugamba ebyaddala sente bazitaddeko naye sijja zoogera muwendo kulwa brand y'omuyimbi ogiprotectinga na buli kimu kiki naye naye sente zino ebyaddala bakoze eki bazitemya abakwikiki gwe wakwatanga sente zino eza shares enjawulo show zaffe ebyaddala tetwali organized nti tuyina ennamba nti eno oba eno twakiteesa naye nga tekitambula nga twakikola ki mwakiteesa omuntu yali alina okukwatanga sente zaffe yali Kiram Rights mwogerako nzikakkanye kuba muwa ekitiibwa Kiram yali alina okukwata sente zaffe nga ye manager naye nange nga bampa olukusa nga omanyi oli yali nga muganda wange ate nga nange nina byenkolala kuba sijja byogera kuba ye waaba ayogera eyo ate agamba sinanze kyenkoze eki kyemuyambi oba kyemuyamba ate nze sijja kuvayo njogere byemukola ki byemuyamba naye ate abantu babimanyi onaaba ofunye obudde ojjabuuzaako ku bantu oba ogenze kawempe newo abamumanyiiko Wamalukingi bajja kugamba byemukolera nze nsobola okwogera ye byankolera naye ate nze byemukolera sijja kukola ki kubyogera tinga nange nsobola okukwata ssente segeera nga naye akola ki akwata booking ne Kiramu akwata ki ndowooza ttiimu nga ye naye nga booking ezisinga Kiramu nange ffe tukola ki tuzikwata nze kye nali sikwata zaali ssente era nga kasita bazisindika ku nnamba yange nziweerawo omuntu gwe nina okukola ki ateekeddwa nga sitereka ssente nzirisiivinga naye nga sitereka ki ssente ezo bwe zaabula omukulu nankubirawo amasimu mulaze nti ssente mwana abakwikironi bazitemye nga 5 ng'obadde okola naye ddala mazima sijja kwogera biki bye mbadde mukolera oba kine kale mbadde naye tosobola bba na muntu mwezi ne guwera omwaka ne guwera nga ddala talina kyakola ki kyakugattako kati olwa obusente obutono ennyo sijja nabwogera kuba naye buswaza n'okukola ki n'okwogera basogamba ika yawulira ssente zifa kayandira ezo ssente wallahi njogera ndi mu kamera distance olobanga ezo ssente alyandye olunaku nga just aziryamu buli nga alina emikwano gye kuba distance oba naye tolumwanjala ng'olina n'oyo Hoozambe kitegera akolera buli kimu kati obwo busente abulyamu buli kyamisana ne battaano kuba alina omutima omugabi omuntu wadde munnayo bakyo baki naye sijja kumwogerako ate bibi byokka oba ate okitegera kati sebo omwami n'alaga mbu ye anyiize nnyo n'atandika okumponinga awo kati gwe ngenda kukola ekintu ngenda kujja ntwala akasimuko ngenda kukusiba anti alinamu emikwano ebisirikale naye anti ennaku zino ndowooza omanyi ng'abasereebu batuuka nga oli omusirikale amumanyi ono amumanyi alinamu abaniga ajjukira abaniga abajjera oba okubye ebimanyi jjukira oba olinamu akasente waliwo n'abajja nga tebakwagala naye nga yakulaga akola ki akwagala era ali ready okukola kyonna ku lulwo Hoozambe okitegeera nandaga nti kati bagenda twala akasimu kange bagenda kunkuba nebinsobera ng'omuntu kwekukubirako awo before nenga ne mwana bantisatisizza kuba mwana nze sina maanyi sinaayo nze wadde omusirikale nze tatange yaneegaana ndi muto simbu ngenda kubira tatange mugambe muzeeyi bankutte yayinza obba alina muzeeyi mama wange mukazi munaku sigenda njagala okumanya lwaki ensonga zino asazeewo zireeta amawulire lwaki temwatudde ne mugonjola ebintu bino kuba muzze mukolagana okumala ebbanga actually my first time meeting you people era nabasanga muli mwembi lwaki temwatudde wansi ne mugonjola ensonga zino danyo zireeta mawulire ensonga ezo kyanetedde zireeta mawulire oba mu bantu nti nalabye nga nze abantu abanneetoolodde bonna kuba ebiseera ebisinga bwe mukyankalana kebe famire mwe abakyankalanye simmwe mulina okwesootinga kiba kizibu nnyo kuba mwe muba mukyankalanye kuba namukubira nako emabegakaawo nga njagala bino ebintu kozi nalaba nga akasonga katono kankete nze nga yuti ate nga tulabye enkete okimanyi ekitegeeza kyasinze ddala Bawukanye Mukazi nkete nakitegeera kati ogezaako mukubira nangamba ani ono naye nga kati Hoozambe asobola okumbuuza ani ono omuntu gwadde obeera naye omwaka kati nno nze ne wakubisa ssimu ki mpulira buzirowoozi nemanya nti ono mukama wange disita yakolaki yanjagala yakuba essimu bwe njogera naye kati ye yandaga mu bunene bwe mbw ani ono akalirabo kati ekirala kye yakola
okusooka kuntiisatiisa kundaga nti bagenda kunkuba nga lwani abakuba anti ye yabamanyi kwati nze bossi bamanyi nze yagamba ngenda kuwendo lya bagenda ngamba bagenda kujja nga naye ngalaga naye kwali nga onaga gwe twala mu simu yeyo kikyolokolabe abamumanyi bamumanyi engeri gyejjamu kati gwe ngina kusiba gwe kadogo nampemu nawe mulaawo byesobola kukola ki kwogera ku kamera naye nga nze mulaga ndiki ndi down ng'olwalinayo abantu mu background osege nga omanyi ebyabaserebu obeera eyo mu empire yo wabayeera bagamba ndozo kawulira osegeera kati nange ekyandetera okujja oba ku TikTok oba wa nalaba nga nze siina muntu neki n'omu kuba nze siina sente mwe asasula abantu abasirikale sibamanyi nga weggambye kwe kugamba nno ebyaddala nina okukubwa kuba oli serebu wabayogedde segeze essaawa yonna osuubira okukubwa nkimanyi nina okukubwa neŋŋamba kankati okulinda bamala okwasa eardrum ndyoke njogere asooke njogere munaye osanga kale nemba nfudde babe nga bakimanya ekyokukola nti wenfa Hoozambe tebamunoonya oba we bankuba nze kino ndi mukyogerera wano Hoozambe tebamunoonya byankoledde bisinga osanga obulamu bwange abadde nga abeerawo byakozeekoze kati essaawa eno nze newankuba mwana ng'oledde abantu bo bakitegedde n'abankubi baba bakoze ki bamutegedde just kimmala nti newe bankuba sigena togenda kundaba nti namukutto musiba togenda kundaba nti oba mbu nafudde abewaffe mbu bakwate disita oba biki just bamwebaze bwebaza ku byankoledde era ye kati gwe essaazo tomuyinaako buzibu simubangako wadde n'obuzibu if at all chance ejja disita n'akuddiramu osobola okutwala eyo chance n'ojja accepting yimba neyanzizza nnyo kuba gwe okyamwetaaga ye nkyamwetaaga wadde ye alaba takola ki nze mmanyi kimu nti buli omu ku nsi omwetaaga kitegeera kyonna kiyiga nti buli omu omwetaaga n'oyo atambuza ebintu awo ku bbala osoomusanga ekiro nga wasiranye nga yakola ki omukyalo ono gw'olumiriza ennyo gw'ogamba nti yavuddeko ensonga zino zonna ye okyali naye oba naye wamutadde omukyala sibangako naye mu bya relationship era relationship yange naye eyaliwo era weeri eyokuba nti mukwano gwange temwatuuka ku extent eri esembayo n'omuwala ekyo ndayira ndi musajja musiraamu wallahi tewali kyali kikoze eki kituusewo nze n'oyo muwala era kyali wange mpaka kati nze wankubira kabe disita tubadde nga tunyinza ebbanga eryo nze namukubira nambuuza naye nze waba nkubidde nkwatirawo ne mugamba wangisewo ye naavuma n'amala ovuma essimu ng'akola ki ng'agijjako takulinda kukola ki kubaako kyoyogera kuba gwe tolina kyomugamba ye ayina kiri tolina kyo era nga gwe sokukola kiki mugwe nembula nobula gwe notaako kyonkola nenze nga ndi awo segera kwa kati ye star ali mu time ye segera alabya ddala buli kimu kyaggwa kyawedde onfuna okay nga tumaliriza ensonga eno abubaka ki bwolina eri disita tufundikira disita obubaka bwe nnina gyali mwana disita nze musinga emyaka naye muwa ekitiibwa ku lw'ensonga nti yansookayo si kyangu okuba hiiti mwana era tosobola eri nogawa omuntu eyakuba hiiti nti zolo oba omuntu ali waggulu woli wabaawo bayithaye n'ensonga lwaki ali awo waali naye kyenyinza omugamba yetunulemu ye yetunulemu alabe waagwa n'ebyakola bimutwalawa kuba nze ekyokutwala ka akaunti kange aka TikTok ndabira ddala nga kyeyandisembye olowoozaako kuba akaunti teyina wadde tetuukanayayiye ayina 11 million likes siweza sinalowooza nako nti miliyoni ndigikuba bafollowers sinza kujukira naye at least likes zo kale zibeerako nnyo ninga bafollowers almost ali past half of segera ali kumpi weza million segera kati wadde akunze bandabira ddala nga just kyabakola musajja wange oyo nyinza obutasobola kale siri mu position ewa star magezi kuba kati nze sinafuka star naye nsobola okwogera nga 5 we kati ndi mu kwogera na Fahadi osegera amaalo ayogera ne Fahadi kati Hoozambe yesu amuwa advise kuba ate ye munene ate naye akimanyi muki munene ate nga wakabi
Oshegera nenze Fahad kyenyinza okugamba nga Fahad sewo mwa Fahad bwo nti title gye weeyongerako eyo Hoozambe tekwerabiza kiri ekya Fahad eyo statement nyimpi naye ate nnene jukiramu abantu bobadde nabo emabega n'ekirala kimanye nti oli Hoozambe nenze mba nkumanyi nti gwe Fahad nawe omanyi nti nze Amalu oshegera ne obunyize kati nange sabe no nina obusungu yadde atutte gundi yange oshegera account yange bagambye okunkuba agambye okunsiba nandize wano nenjogera ebyekisiru ayige ebigambo kale byayogera ngo banyize ne byakola nga koze ki nga nyize yebereremu kuba teri atasobya ate ku nsi kuno teri muntu ali waggulu nnyo kuba ndaba omukulembeze waffe bamanyi omwogerako singa fenna asobola tukola kyayagala naye era osobola banga tabize namu tabifudde nako osegira ti mwana n'ekirala kengendo osembyayo ekigambo ghetto abantu abasinga balowooza ba ghetto youth ye muntu oba ali lauze ekigambo lauze bwe busiru obwo nze mbutwala nga obusiru lauze kiba kubanga oli awo kyoli idol ebintu obikola nga osanze balowooza nti kwe kubeera ghetto youth kutwalira mu mateeka mu ngalo kuba alina akagambo kayogera gwenze ndi youth nsobola okukola kino ghetto youth ye muntu akulidde mu ghetto nze nsuubira ghetto somero tuyigirayo ebintu bingi kuba mwana waliyo ennaku nnyingi mu ghetto y'abaana tebaali abasula tebalidde abaana mwana babasumbuwa nga omanyi byonna abimanyi era kuba naye yakola ki yabiyitamu byempitamu n'abalabye bayitamu na buli omu byajja oyitamu akabi abafuuka abakaki abakabi naye ate ye advantage ey'obba ghetto youth yagikozesa kulaga nti ffe tukola bintu bikyamu mwena kubba akasemo beki kozi live seemu si bbiri ze mbadde ngambeerako nga ndaba musajja oyo ng'ayogera ekigambo ekyo kale kirabisaamu nnyo obubifa abaana abava mu ghetto ntuba tulina ebiyisa ebyo so nga abaana si we baali abaana bali mu ghetto bagezi abaana bavudde mu ghetto balooya nsobola okusomera abantu abavudde mu ghetto wano Mudra Divairo avudde mu ghetto wali owulidde speech za Mudra ng'owulira ali stagnant Bobi Wine avudde mu ghetto he's aspiring for a presidential candidate osege aga kubeera president osege bazexi birangi bazexi balina abaniga oyo Makadaban ayera mbayaye mwana bali abamalayo ebyaddala nze Amalu besisuubira nti ndi bakuŋŋaanya nako ne mbafuna okitegeera betulabirako be bakulu baffe naye Maka waaba ayogera ku nsonga wallahi n'omutunuulira bulungi ng'ayogera naye baba bamunyiizizza toka n'ogamba oba n'omudongo naye nga si mudongo ategeera ghetto ssomero mwana tulekera ovumaganya ghetto okitegeera gwoba oyina mpisa zo teweekwasa ghetto yogera ku wagye wava wagye wakulira kozi mu ghetto tubaayo naye buli omu aba ne background eyiye nze nakulira walala naye walala so ekigambo ghetto mwana mulekerawo kiyingizamu ebintu ebyekisiru nti ba ghetto youth bakola kino nekino nekiri okay n'olwensonga eyo ngenda kuba ate nfundikirira wano eno zezo bibadde ebigambo bya Amal eri yali oba abadde mukama we Dista Hoozambe naye kansabe musobole okubanga ate mukwatagana kuba kiba kibi nnyo nga munenengana buli kiseera okitegeera mu abantu abazze nga mukolera ddala mwenna kuva wenna balaba wiyakubya hiti ate essaawa zino okubanga muzzeemuko enjawukana tekiba kya mulembe nsaba kambasabire mube nga mukwatagana gye bujja anyways ngenda kuba mbasibulira wano nze Jonas Sentongo omukutu Tindi Files nkoze ne Lawrence ku kamera mubere bulungi mweraba